Abasindikiddwa e Luzira ye Dr. Kadaga Henry Francis owa Mobile Hospital International Mulago, omutuuze w'ekiwonvu Mulago 2, Kyowanika Joel omutuuze w'e Mulago, ng'ono mukugu mu bifaananyi by'abalwadde Kayiteka TV era nga ye nnannyini Sunset Consultant Clinic, ne Budogo Hassan omutuuze w'Ejjita mu Wakiso, omusawo w'e Mulago Orthopedic Technologist be basimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi. Basomeddwa emisango ebiri okuli ogw'okutta omuntu nga tebagenderedde kiyite manslaughter n'ogw'okwekoba n'okuzza emisango gye beegaanye. Conducted a cesarean section on a mother, Nasu Ugarita, in unsuitable premises, equipment and personnel that led to her death. Mr. Budugo Hassan, appearance on the charge. Is it true? Appearance the proved not guilty on count number 2. Oludda oluwabi lutegeezezza ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso era ne lusaba kkooti okugira ng'eyongezaayo omusango guno. Omulamuzi omusango gwongezaayo okutuusa nga 8 omwezi ogujja. A1, A2 and A3 to be kept on remand until that date. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.